Okay, let's have a seat. You can sit now. Let's first welcome the teacher in the audience. Please, you say, you are welcome, teacher. Welcome him in a good vibe. She said, yes. And yes. Lunch with demo. Come on. Lunch with demo. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo. Iye amina. Mwebale kutya. Mwebale kusoma. Naye badala ebigambo bingi naye mubutuufu genda bawaako ndowooza bitono. Omulundi oguddako mugambe bannammwe nabo bakole eki bajje mu bungi. Si kyo genda kugabanako nammwe ebimu ku ebyo ebitonotono bye nakozesa okulaba nga ntuuka wano wendi. Amannya Nakayingo Sharifa. Oba mwali muwuliddeko ku mukyala oba mwali mulabyeko ku vidiyo z'omukyala gwe bayita Shifah ku YouTube oba ku TikTok. Mulinayo baganda bamwe nga ba Kadama. Ekigambo ekyo mukimanyi oba temukiwulirangako? Mulinayo ku baganda bamwe oba bannyinamu abali bakubye ku kyeyo. Kati woddayo noyogerako naye ku WhatsApp mugambe asakinge ku YouTube Shifah Media. Kubeerako ebintu ebisobola omuyamba okumukuma okumerako n'omuwalako ng'ali bulungi. Namwe mwegomba okutuukayo. Muli bagumiikiriza, muli bakakamu, muli bawulize. Alhamdulillah. So, ekisookera ddala kyenyini osheeringako nammwe mwali muwuliddeko ku bulwadde bwa AIDS. Mubutya oba temubutya? Mwali mulabeko ku muntu gwe buluma? Temumulabangako? Temumulabangako wadde? Obulwadde obwo buluma ate busobola okulemesa ebintu bingi. Mbakubiriza okusoma, kuwuliriza bakadde bammwe, okuwuliriza omusomesa. Kyotategedde buuza omusomesa. Mukwade emikwano ku basomesa bammwe. Olw'ensonga nti omusomesa wabeera mukwano gwo obeera tolina kyotya kumubuuza. Naye munne bw'aba nga si mukwano gwo n'obeera wonotya okumubuuza oba togenda kusoma bulungi. Okitegedde mukwano? Mukitegedde bulungi? Abasomesa mikwano gyammwe? Mubuuza waganye? Ekyo kirungi. Ekintu ekirala, buli omu ali wano asoma nga alina ekiruubirirwa si we kiri. Waliwo gwe baabuuziza wano oyagala kusomerera ki? N'atubuulira ne bamubuuza nsonga ki ng'ensonga tagirina. Waliwo asoma nga talina nsonga ku ekyo kyasomerera. Mumanyi ekireeta ekyo? Mumanyi ekikireeta? Okusoma nga tomanyi kyosemerera oba tewekkiririzaamu mulimu gamba oba kino okyagala oba sikyagala naye nga muli obuli ogamba nti kyenjagala naye nga tewekkiririzaamu yensonga lwaki oba toyina ansa eyo. So mubeere n'okwekkiririzaamu ekintu kyoyagala kisimbeko esitiira newooba okimanyi naye nga tokirinaako bumalirivu buli wobeera ogamba nti nkisobola era obumalirivu obukola eki obweteekemu gwe nga gwe obeera ojja kusobola okusoma obulungi era buli kimu kikwanguyire newobeera okoze bizinensi beera n'okukkiriza beera n'okwagala mutima kwekyo ky'oli. Kitegedde bulungi? Tweyongereyo bankomaawo, tweyongereyo.
buli omwali wano ndowooza muli mu bibiina ebya waggulu ko si wekiri tulinamu abapi wano kale n'obeera wapi wano ewaka eyo olinayo tayimu teebo gy'okolerako emirimu gyo ogirina waba mubeerawo ne mwekwasa nze ekitansomesa bulungi mama ewaka awo enzira yantuma kino nakino nakiri kusaba gwe atalina tayimu teebo wodde ewaka kwata ekitabo ne peeni ogambe nti wenva ku ssomero ngenda kulya emmere male okulya emmere njoze ebintu oba ngendeko ku luzzi nyambeko mama ku bulimu obutonotono then oluvannyuma ekiro nsome ku kitabo buli lunaku at least tunaye ekitabo kimu kyoba osomako olyoke webake kitegeedde kijja kuyamba okusoma obulungi era kijja kukuyamba okutuukiriza ebyo byoyagala naye ngaekisookera ddala kolaki okusoka mbeera obudde bukedde ng'obala lumu lwamukago balwasande oluduuka ogambe nti mukonye si wekiri ekyo nkusaba okyejjemu olunaku olwaleero mukwano yagala okusoma olw'ensonga okusoma kakugenda okutuusa ku biki ku birungi muwulidde okusoma kugenda okukola ki oba oyagala kulinnya ku nnyonyi oba oyagala kukola kinyikira kola ki obeera tosomye mukwano tewali kintu kyogenda kukola ebere bizinesi togenda gifuna ekitegeera kati n'abakola mu woteeri baagala abantu nga basomyeko mukiwulidde bulungi katukomekawo olunaku olwaleero omunajja olulala mu bungi njapawo ebintu nga bingi naye nga mbagadde nnyo buli baana basanyufu buli baana bawulidde asule ebizina ebyaleero byonna mubikuseera mugenda kubeera nga mubitambulirako amanya nakayingo sharifa osobola okumpita Shifah the Hustlers what media wotuukayo ku YouTube onoonya lino erinnya oliraba bulungi temuliraba bulungi kuliko ekifaananyi kinene profile picture yange oba ku Facebook ku YouTube ku TikTok mukiwulidde era oba oyinayo eyo omuzadde oba ayina bizinesi yonna nsobola mukubira akaki akalango kasita abamu ne ku ssente si wekiri naye ng'olwaleero abasomesa abatuleetedde abaana amasomero gonna akalango ngenda bakubira kaki kabwereere mwekubireko mu ngalo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madam Big Rich Junior School somereriza okunazaako omuzadde nnako lisangibwa mu tawuni y'Ensanje litwala abayizi okuva ku nnasale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu abawala n'abalenzi abava waka n'abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology kati abayizi baakubangula mu poetry bakery tailoring decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitono by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi entambula ebisaawe swimming pool na buli kalondo yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero.